Wenti. Itandika butandisi atenga tugende maso mpola saga dosu weka moga Eric kusikurene atenga ne bagonza Thomas Kwalinyo tugenda kulaba Bogere Peterson Kayemba Charles bonna bakomi mu filmu ya Fetandika tugende maso amaziga g'omuntu twagala kumuligo tulaba amaziga g'omuntu entandikwa tugende maso mpola era nga saga deba kunyumiriza filmu ya Fetandika waliwo yali awujjadde mwana wange yangu ogende bambi bino bye bintu byafuna mbongo bange ebirooto nga nyina amugamba yangu okoze ebintu babenga bagenda ku ssomero kale no musajja wattu yasobola okulabika ndi akola kyonna kyakola alabike nga agenda maaso abenga agenda okusoma kifunanga kirooto yita maama taliiwo kale no bulamu bw'abantu ebiseera bisinga bubaako obweyagaza era obulimu emirembe n'essanyu ery'enjawulo naye ate obulamu oluusi bukyuka wotasuubiriza bulamu obukukyuka kakatwadde erudda mu kibaala waliwo abali mu kwewaamu nywamu omuyaaye ye muntu akutwala out naye ng'akimanyi itandika butandisi bali mu kibaala
Kakati kamubulire kintu kimu. Waliwo ebisendulo yateeka. Kakati kapayipo ye muntu abeera mu bbaala nenga buli kigambo kyagamba okakasa ndi okiwulidde kubaako oluyi. Buli kigambo kyagamba ng'okiwulidde kubaako oluyi. Bali mu kwejerega nga bw'omanyi eby'ebbaala. Bwe mubamba omukazi omwanyirira beeyogerera ebigambo. Kati laba ono omukazi anyirira asaana ffe olina gy'osula gwe gwe basaana. Tokwata ku mukazi oyo ojja kuleeta obuzibu. Ye kapayipo. Tugenda maaso netandika. Bwe bagulidde. Naye gwe wayigira ano n'okulya empuuta efudde tomu. Lindako mukazi waagwe balwanye omukazi n'akamba viire. Omukazi buli omu atandika yeewaana yayina kino yayina kiri ne beevuluga ogenda okwetegereza atandise kulwana. Bw'atyo bw'onjogerera musimanyi n'amanya agakigubo oba g'ogasenya. Gwe naye tonteekako buveera bwe bwalayisiga mwana omukazi sinze mugobye ogalulira bwerere cupa. Omukazi mwe mwamulabye kwendeka naawe omukazi obukazi atukyayise ffe bakyalibo. Bannange musasule bwe muba mumaze okunywa. Kakati kapayipo eyagaye baleete cupa ennyingi kulwokuba waliwo omukazi kati essaawa ey'okusasula yaga agenda mu manju kamala okufuka wama kamala okufuka ekyo nkomawo. Ye boogere Peterson original names code name TP kenzije ayasasula oyo leka nkwiteko muwolekere nakonda abo bagenze fuka kati ono kwe kufuluma ebbaala nzobedda nnyo kaveera kaseta ka payipo yasasula ekyali ntandikwa gwe nze tontomera mbadde manyi mulyango kati omuyaye baamukoona enveera neegwa mwala n'aginonayo. Omuyaye tafiirwa. Waliwo abantu abamu Katonda nga boya bajja mu kakuŋŋuuta kale nga mpulunguse akaveera abadde akyakayonka kagudde mwala akajjeeyo sikola loosi mwala gubaamu suweji bwana obwalwala simaama bonna bwe buba bugize kale okwetaawuluza byonna mwala loodi gy'alonze akaveera. Kakano mubaala gye bagunywedde eyagenza okkojo watanadda leeta ssente zange gw'osigadde oli yagambe yasasula kapayipo. Tombulabya kapayipo gyo ssente oba si ekyo ngenda tonyambula kamukubire kapayipo aleete ssente. Kapayipo oli kapayipo yagenza okujja obbagani ngenda baggulira omwenge era kuba baddewo ekimyula bwe kyagenza ekimyula kyaputa zakyuse nsonyiwaamu sente yamu saati ba yamu esaati ne jini njagala omwenge munywedde gwesatu kakaaga etisaati ebalirirwamu nnya bitaano ezo nnya bitaano esatu kakaaga jako nnya bitaano wasigaddeyo esatu bbiri bitaano n'engatto ne bazimujjako n'enkofiira labe wakaveera kyovule bakaveera ako kabanyabo aba akayinza okwabya omuntu omutima nenga newe kagudde nawe era walwaza enkizi omuyaye bwe yakalonze omuyaye akaveera kagwa mwala ogukulukutira mu kazambi n'akajjayo n'akayonka kati engeri kamukubye endowooza ye alabanga yakalonze mu sukaali oba kale akomawo ewaka Mezaya kati agenda okudda ngaalulwo Mezaya abadde awumuddeko wano ebasula era nga Mezaya ye mwana ono abeera ewaka gwe twalengedde yafunye ekirooto nga nnyoko wamugamba okulayika ndi awoze bino male babe nga bagenda ku ssomero wabula obulamu bwakyuka. Tugenda mu maaso mwana muganda we naye bo ensi bwe yakyuka ate basobola okulayika ndi obulamu bwabwe babutambuzanga bwe buzze nagamba omuntu yenna bw'afuuka mulekwa aba muzibu obulamu bwe bukyukira ddala era olumu ne bufuuka ekitagasa kubanga bamanyidde mukadde womulera omuzadde ye muntu alera omwana mu kulera mubaamu okulabika ndi omwana omwambaza omuliisa omutwala mu bintu bingi ebirabika okuba ne bisanyusa omwana naye omuzadde bw'amala okuvawo bw'ati obulamu bukyuka. Tulengera Mezaya abagenda ku ssomero bamuyitako
meja yatochome babanga ge bakudalira omwana w'omunaku banne bamuyitako nga bagenda okusoma ne bamugaja tugende ku ssomero nga bambi n'abamugaa tugende okusoma tebamanyi ansa ku kibuuzo kye balina lwaki oli tasoma kale no Mezaya yajjukira n'olunaku maama waabwe lwe yafa ebintu byonna baganda be batandika okweyisa mu mbeera etasaana ino baali bakuma kyoto ky'abakungubazi bantu bali mu kwetala badde eno badde eri nagambe tukyatandika butandise firimu yaffe era nga tugende maaso bagiyita amaziga g'omuto kaakati muganda wa Mezaya omukulu bamubuuza ekyokuziika biyimiridde bitya mwana yayinawo bakyalibe bali bakyakubaale mwana naye mwana twandikuziikiddeyo kazeeyi mwana naye sima kye tugenda kola mwana tuyiize mwana entambula tugende tukuziikireko omuyaaye ye muntu agamba ngenda kuzikira kuko naye nga gweyina n'omuweeza transport kati ate tugende mu kuziika nga sina na za kibanga sinafuna za kibanga ate ngamba byakuziika kazeeyi ate ye yasambye baketi mwana takyadda wulira omuyaaye mwana sinafuna za kibanga atambulira bya transport kale nno bwe bulamu obwo bwaliwo efirimu yaffe egenda maaso ate nga tukyatandika butandise abaana abalina abakadde babalabirira bafuna akadde okuzannya ku ndiba buba bukufu mwana w'omwavu batoyina gazannya mupiira wadde okuddukaddukamu awo emmere ekuke mu ntumbwe kuba okuddukaddukamu ng'omaze okulya kabonero kategeeza n'emmere erina okuka mu ntumbwe naye buli woddukaddukamu ng'enjala ekuluma njala yebeegenda okuka mu ntumbwe kale nno obulamu buzibu nnyo eri omwana w'omunaku omunaku yaani oyinza okuba nga olina ssente naye ng'oli munaku abamu balowooza obunaku bwe bwavu kakano omusajja atuwuuno abasinga bamuyita kabango ne bamuyita banne be yalinga asoma nabo wadde takyasoma najja atuzanye ku ndiba kabango abamu tebaagala kuzanya ne kabango abaana abamu abaliko obulemu abantu ba society bayisa bubi kube bebaboola nga balabanga abatali bantu wabula oluusi embeera eyo eva ku butonde gwe tosobola kumanya lwaki katonda oyo aba yamuwumba atyo ebibuuzo bingi eri katonda naye nga ansa ntono ate nga teri n'omu alina na right kumubuuza lwaki ekintu akikoze bw'atyo aba n'ensonga naye ebiseera ebisinga omuntu okumutunda bwe batyo kaba kabonero eri ggwe atatondeddwa bw'atyo ate okubaako engeri gyongera okutya katonda kakati nno ono yuno baafiirwa nnyina teyaziika kasente kayalinawo kaali kakugula kibanga kati agenda maaso akojowa beesulireyo wansi mu geto ono omusajja atuwuuno ono ye baaba we ennyumba mwe basula bamala kulabiriza okujeyengera oluggi weeruli genda okujja yamutunuulira Isaiah vayo ani yagamba nti obukyaga emisana kati opawa muki nagambye nti muganda we naye tamanyi nti embeera Isaiah gyalimu yeyeeta kulekanya alabirirwa nnyo sagambye okunya engoye zange ate nagamba lumunja kutulisa akakabango lwaki wano tubataddewo ebiwero ennyumba eriko ebituli kyali ddala wali wabwe sagamba nti oteekawo ebiwero era abaagala otulingiza abasazaala tulingiza enyakuba empi kugana amatama yangu leero gwoyala kumpi n'ekituli ennyumba oludda olumu lwagwa lwayabika kati Mezaya bamugambye apakirewo ebiwero laba yakubwa ate n'okubwa ng'oliko enjala nakyo si kirungi okuba kyetaaga okubwe ng'ate okkuse ne buli w'okubwa ng'oliko enjala otandika otunula nga akatwe k'envunza maama yandekera omugugu ekyana kye kiringa ekitalina baga ekitabeereka nakyo kyana awulira tayagala nakubeera kiganda kyakyo weebuuza omuntu katonda gwabumbye mu mbumba eyo aba ategeeza ki gw'atabumbiddwa bw'otyo
bantu basanidde okulekaani Katonda bamutenda omuwa ekitiibwa n'ebintu bifaananako bwe bityo. Kaakano naye kwe kupawamu tannalya naye ekyo si kikulu naye kasitaba ng'alinayo ez'ekibanga egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike. Omutamiivu ye muntu agenda mu bbaala oba olio nga talina amuzigula naye yaba akimanya ajja gusaba era abajja kuguma. Waliwo abantu abanywa omwenge naye nga basaba musabe, waliwo abagunywa naye nga basaba musabe. Egenda maaso efirimu egenda maaso okunywera mu bagaga nga tolinaamu. Muganda waabwe ali eri buli omu yeeyisanga bw'ayagala kyokka bonna ba Luganda. Taata Kaveera muleke mbayiteko. Yabayisa abanywese ebbala zonna ezaano zimumanye kati yayise banna abanywese yeeyisa omugagga talinaamu zisasula mu sente ziri ku mobile money kembayiteko yayiza akaze kakagundi ono yatandise okwagala okweyisanga kapayipo babongere nze genda bagulira olengera obugayaavu buleeta eggayaalo mutakali mugandaalo yanoonyeza ekyokulya naako weritali talenti anayigga aguddeko awo ate akole kimunange